Oh yes, me say twist, twist. For so many reasons, dance to this, no matter what. Akapela ka Eddie Kenzo kano munnange kakyamudde abantu ku mukutu ogwa TikTok. Obwedda ndaba wali comment munnange nga bakomentinga ku luyimba lwe luno olupya olwa twist engeri gy'abadde awamuko wano munnange akapeera live ku mukutu ogwa TikTok. Ate nga mwana munezi munnange ate Palaso ne famire ye ku lunaku olwa Father's Day ngenda kubeera nga mbikutuusako maaso eyo. Ate nga ne mwana munezi munnange ate Wezo Manizo naye abadde ne famire ye ku lunaku olwa Father's Day byengenda okubeera nga nkutuusako maaso eyo. Kakasa nti no video gimpya like kosata na kusubscribe nga kasita obeera nga tonnaba. Kati kansoke nkutegeezeko nti no Eddie Kenzo munnange wali avuddeyo ko wali mu katambi. Omanyi mwana mulenzi ono abadde yakola luno oluyimba just collabo ne mwana mulenzi munnange ate Chesberry kosa n'abalala. Jjukira nti no navaayoko ne nkutegeeza collabo eno engeri gye yagikozeemu mwana mulenzi ono gye yakola ne Chesberry kosa n'abalala. Navaayo ko video nengisaayo wano ku Geminati Yugi ku luyimba luno olupya munnange ati olwa twist era nga wali abadde munnange ng'ali mu kuyimba mu kaawo. Oh yes, me say twist, twist. For so many reasons, dance to this, no matter what. Twist, twist. For so many reasons, dance to this. Stay stress free, oh lolo. No. Katino twist, twist. For so many reasons, dance to this, no matter what. Twist, twist. For so many reasons, dance to this. Stay stress free. Ayabas, ayabas, ololo, ayabas, ayabas, ororo. Bwe kityo nno munnange ate mwana mulenzi ono Eddie Kenzo engeri gy'abadde munnange nga ali mu kuwaamu munnange ate bafaanizi be akapeera ka twist ku collabo eno ate gye yakoze esayidi eyo. Kakati katugende mu maaso munnange ate ne Palaso ku lunaku olwa Father's Day. Mbadde awo ku mukutu ogwa TikTok awo nga ndi mu kunoonyereza awo ne ngwa katambi kano munnange. Palaso yali n'abaana be era nga bo balaba awo munnange ku lunaku luno olwa Father's Day era nga vidiyo eno ezzeemu n'eripostingibwa ku mukutu ogwa TikTok. Era nga boogeza ku munnange ate okulaba mu katambi ako kabadde kakutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eno bambi. Mwana mulenzi ono Wezo ayagala nnyo munnange ate famire ye era nga boogeza ku munnange ate okwekkaanya ku lunaku olwa Father's Day yabadde nabo bonna nga boogezako okulaba. Wezo Manizo ayina ekintu ky'amaanyi nnyo abavubuka b'ennaku zino kye balina okumuyigirako. Nti no matter society engegezezaako nnyo okumunafuya okumudraginga down, Wezo asigadde alwanirira family okusigala ng'eri wamu. Take a look at this video. Tunuulira abaana be bambi abalungi ne mukyala we ne boogera bino ne boogera biri ne bambi Guy n'asigala nga alwanirira ekitiibwa kye okulaba nti family ye esigala wamu. Wezo ono gwe mulaba asomesa abaana be abaweerera akeera n'abatwala ku ssomero musajja wavunaanyizibwa nnyo okusinga society kyemujajinga. Respect my brother. Byebyo no munnange ate bigenze mu maaso esayidi eyo era nga ku update endala ebadde etambula mwana mulenzi munnange ate Wezo ali mu kusumulula oluyimba olupya.
ali mu kusumulula oluyimba olupya era nga ngenda kubeera nga akolera vidiyo awo nkutegeeze luyimba ki lwagenda okubeera nga asumulula. Oba oli awo osobola n'omukyekingako munnange ate ku peegi ze wali n'osobola okukwasaganya ekipya ate kyali mu kuleeta munnange ate side eyo ku luyimba lwe olupya lwali mu kufumba. Ye mwana mulenzi munnange ate Weasel era nga point bwe mbacekinzeko esayidi eno kakasa nti no vidiyo gimpya like ku site ne ku subscribinga kasita obeera nga tonnaba.